والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبه. kadi waffe mugunya mukulu ku mukolo guno Dr. Kasina Kiringe, omukulu w'abasheekh ate omukulembeze w'ejjuma n'edduhuri Sheikh Abdul Naloba, abakulu ba hai'a abali wano babanjuluddwa naye gwe mutwalibwe bulungi olw'obukosefukosefu ti Sheikh Kizza oyo, naye y'omu n'otuulira awo salaamu y'omu kubatwa ku lukiiko olwo okuba obuvunaanyizibwa buno. kadi waffe Sheikh Tariqa okuva ejjinja, ate nga mumanyi omulimu we gwaliko nga 31 abalongo wenna abeetaaga okubeera okusaalisa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mulangira chairman w'omuzikiti gwaffe omukulu Alfani Mkanka Kungulu, abaweereza ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka n'abaweereza n'abakulembeze ku lwa gavumenti ya wakati, mikwano gy'ennyumba eno mukkirize olw'obudde balamuse n'ekiramuso ekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah olwa kino kitwateeseteese okubeera nga kivuddemu ngeri twabisuubira. Mwebale kwanukula kuyitibwa kwaffe, mwebale kujja obungi bwe buti. Kuga ebigambo ebyange byakwebaza si bingi nnyo. Okusookera ddala twebaza enkiiko ezitwanjuliddwa. Batulidde omwezi gumu, naye mu nkiiko ezo ezimbadde zibeeramu olumu nga sibeeramu. Nindaba eŋŋenze njiga ebyongera okungumya obuweereza bwaffe buno obw'obusiraamu. Babadde nga bakubiriza abantu okuwaayo, naye nga erinnya lye baleeta ne bagamba Haji gundi, ne bagamba ezo nnamu. Haji gundi oyo wakugoba. Ebyo mutegedde mukiiko omwo. Era nabuuzaako kiyamba nti ennamu n'enfuzi eziriwa, n'ambuulira. Ekyo nkubiriza Mungu bawadde kantu okubeera mwezi ennamu, okubeera mwezi enfu, okubeeramu abo abatagobwa. Kwegati oyo mumuleke owokusatu ogane mwezi nja oyo muveeko, ebyo tojja bisobola. Mwenna muli wano abamu. Lwekyo okukola wano ala albirri wattaqwa, tuyambagane okukola obulungi ne mu kutya Katonda. Naye abantu okutta ng'okyali mulamu ne bagamba nti eyo wakugoba, oyo muleke oba ofudde okyali mulamu. Ensi Mungu azibawa zibanaafi, n'azibakuumira, n'azinyweza ebbanga ly'omala nga zirina abaana bezigasa. Bulungi, naye ebbanga ly'onamala nga Mungu azikuwadde naye nga tezituuka ku bantu, ojja kubeeramu abo abasatu begambye. Oyinza okubeera mubogoba, oyinza okubeera ogamba nti oyo mufu, oyinza okugamba nti oyo muleke.
n'abamalira biseera ekyo nakyo kikomezaawo mbuga tuzze wano nga tuli ku luzira omuzira w'obusiraamu ayimirira ku magulu ge ng'abasheeka abakulembedde bwe boogedde ebigambo tubeebaza Sheikh Sebulime Sheikh Abdul Hafid olw'okugyayo message ennungi ekwatagana ne Sheikh Nuh Muzaate mu buufu obwo mukkiriza olwaleero njogereko nga munnabyabufuzi zire kwogera nga mufti amazima ago twagala gategereke bulungi nti obanga otunulira kabineti nga bwefaanana n'otunulira baminisita nga bafaanana oyinza okwisanga nga baminisita abatongole ku kabineti ya Uganda abawera 31 nga abasiraamu baliko bana bokka bwogera ba state ministers bayinza okuba balinga 6 ku bantu ababeera 50 ebisheekhe byayogeranga okubeera nga abantu babiwulira babiri nga babitegeera olwaleero wawa ebintu bibiri ebikulu ennyo ebyatuguddeko ng'abasamba ba Uganda Profesa Kakumba saba ayimirireko mulabe oyo iyo yabadde vice chancellor Makerere University mateeka agabafuga Isanchona aliko ekyaweddeko yabadde alina okuba omukulembeze wa University ya Uganda naye olw'obusiraamu yali azaamanyiziddwa newa vice waabaddeko ne bamuggyako n'addayo n'afuuka class teacher olw'okuba nti busiraamu ebisaanyizo byonna abirina edda mwatugamba nga tetwasoma naye profesa byonna byeyagala abirina naye yalekeddwa ebbali ne bamugyawo ne bamuzzayo mu kirasi newa vice waabadde kuti bamulikidde olw'obulyazaamaanyi n'olwekyo era kyogedde nga bannabyabufuzi state council era directorate ziringa 9 ezifuga naye kubaddeko kwaliko omusiraamu omu yali akulya education yali mukyala ne bamulwanyisa n'ava mu kifo ekyo okuva lwe yavaamu abasigadde bonna tikuli wa umma obwe bulyazaamaanyi Sheikh Mzata beyogeranga nekibadde ba Allah tubeere mu nsi nga tumanya nti weetuli waddenga embala ebalwa etulaga nti tuli batono naye njagadde ebigambo ebyo olw'Omuzaata nti yabyogeranga otunula obutambi bw'oyinza okuba nti akyali mulamu ng'ayagala kukulyazaamanyizibwa obwenkanya basiraamu ba Uganda obutali bwenkanya obuli mu ggwanga twagala twogereko nga butukwatako 1 tulina compensation erina okuweebwanga abasiraamu ba Uganda ku ttaka ly'e Zimbabwe gavumenti yakozesa okuyisaawo emirimu gy'amafuta kisuubirwa nti sente ezo ziyinza okuba biliyoni 12 naye biliyoni 12 ozikwasa omuntu omu ate nga atukosezza sente za bannayuganda abasiraamu wakati balinayo ettaka balinayo ettaka naffe abasiraamu tetwogera ku biri ebyatundwa tutwogera compensation esuubirwa okubeera nti eweebwa umma tubeere nga twekulaakulanya sente ezo zibeere nga ziyamba abasiraamu ekindi ekisembayo twogera ku goofu naye biliyoni nga 20 n'omusobyo esuubirwa okubeera nti zisasula ekifo ekyo sente siza muntu ng'omuntu ng'abantu balowooza sente za ggwanga tukwatibwemu ensonyi mutulye abantu abali wano musuubira nti abantu bonna bajinga tebasobola kubaako kibateekaniza busiraamu naye beera nga bweyongerayo ntambula eggwanga lya Uganda n'osanga obusomero nga bukutabiridde n'osanga bannamwandu tebalina kibalya bamulekwa bali tebasoma naye omuntu okwata biliyoni 12 n'osiba omuntu n'asingako n'agenda otuyite bwatuyimiriddewo olw'obusiraamu bwa Uganda tulina abantu betuweereza abalina obwetaavu tulina abantu betuweereza abeetaaga enkulaakulana n'olwekyo olwaleero njagadde njogera ebigambo ebyo kubanga butujjiddeko wano bwe mulimu eri asinga okukola
okutuulira wali obuzibu n'abutegeeza. Abaagala beere nga bawulira, abataagadde bayinza okuleka ne batawulira. Olw'obudde twebaza abantu betambula nabo mu ofiisi. Ofiisi yaffe erina puroguramu ezitambula. Neebaza abantu abawulye bye twogera ne bassa mu nkola. Tulina wafu gye twagala okukola twagibategeeza, naye nga twebaza abantu baffe abasobola okuteekamu ssente. Tetunaba giroginga naye puroguramu eri n'ensimbi abaziwa weebali. Naye tukubiriza abantu ba umma Mungu bawadde kasente, muleete ssente tukole wakufu eyo ebeere ng'ebeerawo. Wakufu eyo esuubira okubeerako emyaliro ng'ena naye ng'ekigendererwa kuyamba umma bebabuulidde n'obusiraamu. Tebekubeera nga tuyimiriddewo kugamba guli anaatwala miliyoni, guli anaatwala 5, oyinza okulowooza nti anaakuwa naye nga talina. Naye tuteekawo ekintu ng'ekyo ekibeerawo mu buweereza buno tulimu olwaleero, tusuubira nti kijja kuyamba umma. Bwe baba bakutuukiridde mu nsonga eyo, manya nti puroguramu eri esuubira okutandika essaawa yonna